wateriyo muwala yenna agenda wa mugagga gy'alaze n'afunyayo obuzibu n'aba nti abadde takiwulirangako nti yeetaaga okubeera omwegendereza okubeera omuntu olaba nti mugagga tomanyi sente ze yazifuna atya tomanyi mulimu gwakola just olabulabi nti alina ki alina ssente gwe n'otafaayo kubanga oyagala ssente n'antabuulirira yasaabala ogwa bbumba kati njagala buli ekigwawo kyonna ng'omwana omuwala ndaba era mpuliriza ekituuse ku munno kibeere kyakuyiga era gwe akyali omulamu oba okitegeera nti abafu musomese abaki abalamu fekivola nti omubaka Muhammad Sosoma yatugamba nti tulina ababuulirize ba mirundi eki okufa ne Qur'ani kitegeeza nti omuntu afudde kiba kyakwebuulira kyamaanyi nnyo eri gwe akyali omulamu ku kiki ekiviiriddeko omuntu ono okufa nfa kijja afuddemu biki byalesewo ng'afudde era abadde wa mugaso ki eri eggwanga. Nyondo Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mzee. Naam. Okimanyi nti singa tubaddemu lubayita olukujjukujju oba olufeerefeere tata n'omwana bali egasse ne bafeera ensi. Okimanyi nti ebintu ebisinga bye twogerako bimala ne byeyanja. Tuli bagezi bugezi. Tuli bagezi bugezi. Waliwo ekintu kiwayogera gundi ga yakagwa show yaffe wayitawo ennaku bbiri ne tulaba TV station enene yamanyi Uganda ng'ekikoze eki ng'ekyogedde nengamba yi muze ebitulo lutabiroote waliwo mu myaka girife nga abantu abalala tebana bakuzaalibwa nekyewuunyaawo negwawo credit olwo luyita lumanyo kakati era show yaffe yawedde twayogedde ku basajja abagagga netugamba abantu abo bafuna sente mugera kola ki tategerekeka abaana baffe ne bagenda nga bagudde amatu ne bagwa mu ki mu mbiza abasajja abo bakanya kulaba nti balina sente empitirivu wawendi story ya Brian White wagirabye oba wagitegedde? Nabirabyeko katono. Saali wadde nnyo budde olw'embeera nti tubadde bize nnyo mu kufolowinga ebigenda mu maaso mu kampeyini za His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati ebiseera ebisinga ebijja tubiraba nnyo nga diversion katubyewala nnyo tetubiwa nnyo budde tetufokasingako kubanga abantu abasinga obungi tubabuuliridde ne bagaana okutegeera wateriyo muwala yenna agenda wa mugagga gy'alaze n'afunyayo obuzibu n'aba nti abadde takiwulirangako nti yeetaaga okubeera omwegendereza okubeera omuntu olaba nti mugagga tomanyi sente ze yazifuna atya tomanyi mulimu gwakola just olabulabi nti alina ki alina ssente gwe n'otafaayo kubanga oyagala ssente oba okitegeera kati abantu bafuna ebizibu ng'ebyo byagudde ku mwala yadde wa Brian White oba okitegeera tubibuusa nnyo amaaso kubanga tulabira ddala nga beefuula bannampulira zibi abeefudde abatabula byetukola ki byetubagamba kuba tubyogedde emirundi mingi tubabuuliridde oba okitegeera naye omuganda agamba n'antabuulirira yasaabala ogwa bbumba kati njagala buli ekigwawo kyonna ng'omwana omuwala ndaba era mpuliriza ekituuse ku munno kibeere kyakuyiga era gwe akyali omulamu oba okitegeera nti abafu musomese abaki abalamu fekivola nti omubaka Muhammad Sosoma yatugamba nti tulina ababuulirize ba mirundi eki okufa ne Qur'ani kitegeeza nti omuntu afudde kiba kyakwebuulira kyamaanyi nnyo eri gwe akyali omulamu ku kiki ekiviiriddeko omuntu ono okufa nfa kijja afuddemu biki byalesewo ng'afudde era abadde wa mugaso ki eri eggwanga. So olw'okuba nti tuli bize nnyo mu nsonga z'eggwanga ebya Brian White saabi wadde nnyo budde naye nsobodde byogerako bwentyo mu ngeri y'okubuulira abaana abawala n'okubajjukiza nti please mubeere beegendereza ssente muzaagale naye mwagale nnyo obulamu bwammwe okusinga ssente oba okitegedde mu kifo ky'okugamba nti noonya musajja mugagga noonya butya bw'okola ssente obeere mugagga oba okitegedde nga tonafaayo nnyo kunoonya musajja alina ssente faayo kukola ssente obeere ne ssente okubeera ku safe side. Yes faayo okukola ssente obeere nazo obudde bw'omala ng'onoonya omusajja alina ssente bumale ng'onoonya okubeera ne ssente igwe ng'omuwala amagezi g'oteekamu mu kwetega abagagga abalina ssente mb'obategulule oba okitegeera nze lumu nali nnya n'omukazi omu ngezeko mu vacation e Uganda mukazi nagamba ne bannange ffe tulisala amagezi ky'okubeerako n'abasajja ab'obuvunaanyizibwa nga mmwe oba okitegeera naye ngamba omukazi ne muwa amagezi ne mugamba nti munnange ebiseera ebisinga obungi mu bantu b'owangaaliramu
era mwotera ofuna omuntu wo kituufu bw'obanga owangalira mu katale ebiseera ebisinga obungi era omuntu gwe wetaaga ogenda mufuna mu katale oggalawo mu baboodabooda bw'oba owangalira ku stage ya boodabooda era ojja kulaba nti abali mu saakoozizo beebo bw'osavinga obutunda bw'osavinga emmere kati ojja kusavinga mmere ku stage ya boodabooda ate omusajja omufune muki mu Serena Hotel gyotabeera oba okitegeera ne mugamba oba oyagala abasajja abasukka ku levo yo bw'oba oyagala abasajja abasukka ku levo yo kitegeeza olina okuva ku levo gy'oliko odde ku levo yaabo obaokola ki bw'oyagala keera ku makya oba olina obudde bwo genda otuleko ku Serena oguleyo kacaayi ogule kacaayi baka mutwalo omanyi nti otaddemu omutwalo gwo kacaayi kabeerawo ku mmeeza bajja tandika okukubaza ono ngaali yekka sitole ki ojja kulaba olyanjanga nti wayi kacaayi nkasasule oba okitegeedde ati atufaayo njakesasula nedda tufaayo oba okulaba olabi nga bazebuzaga nti kacaayi bwomala okunywa nti bakusasulidde oba okitegeera ne muganda oli tajja kuva ku Serena ajja kulonde mu katale wano wooli kijja kuba kizibu era ojja sigala nga oli naffe wano namugamba ojja sigala naffe abali naawe mu katale ffe tukulaba naawe ffe boolaba oba okitegeera kati bali boolaba ku TV nga gwe tolina busobozi butuuka mu bifo gye babeera gye bacakalira tojja bafuna tebenkera ne bano b'ofunye matira n'ekyo Katonda kyakuwadde okusinga obufumbo olwo bunaakulema ng'olowooza kugwolaba ku TV atakumanyi atali kulaba gw'otalabanga nako naye nga owulira musajja wo gwolina waka akutama olw'okuba olaba asani ku TV omusajja alinga seekaasani oyo era neefuna oyo mba mmaze please tebenkera n'owwo gw'olina nze tojja kunfuna okitegeera tojja kunfuna tebenkera n'oyo gw'olina mana okukumanya sikumanyi so kati tebenkera n'oyo gw'olina saagala bbaawo akutame olw'okuba olaba nze ku TV nedda saagala otukukulaba nga bbaawo akulabikira bubi kubanga olaba nze anyirira ku TV nedda eyomukola nsobi tebenkera n'oyo gw'olina bw'onoolaba ng'oyagala abasukka ku levo gy'oliko situka ove awo wooli genda ku levo zaawo bw'oyagala bw'oba olaba ng'osobolayo bw'oba nga tosobolayo ate era togendayo sigala awo wooli nga bw'osaba Katonda ojja kuvaawo ebise olaba mu nsi muno omuntu osobola okuwangala n'emirembe ku nsi ebbanga ly'omala ng'omanyi levo zo omubaka wa Allah yatugamba Muhammad sallallahu alaihi wasallam Katonda asaasire omuntu yenna amanya levo ye buli lw'omanya levo yo obulamu bw'ensi bukwanguyira buli lw'oyagala okwewanika ogenda teekamu kinene nnyo okusobola okufiitinga egyo weewanise bwe balamu nga oli mu bbanga okutte ku ttabi bw'oti naye nga wansi tolina kwolinnye ekiseera jjatuuka emikono gikufuuyirire ote ogwe kale naawe bwe weewanika waggulu nga tolina kwolinnye ojja kugwa kati togezaako okulinnya kusigala ng'olebeetera mu bbanga nga wansi toli kwolinnye kitegeeza nti olina okuba n'omusingi omugumu kweyimiridde okubeera mu eyo levo bwe gye weegomba otebenkerereyo bw'oba nga totebenkererayo puliizi komawo wano w'ofunira emirembe komawo wano w'ofunira emirembe bwe kinaagaana ojja kufunikira ngaawo bwe tulaba ku TV ojja kufunikira tusomako mu mawulire nga tukulaba ku TV ebyakutuuseeko nga tubiraba ku YouTube ebyakutuuseeko nga bwe muli mu kulaba ebyatuuse ku waawa wa Brian White saazino mugenzi ate nga badde mwana muto muzeeyi ebigenda mu maaso mu ggwanga tu Uganda byo biki bingi tuli mu campaigns naye ate waliwo n'abayimbi abasituse abataddeyo zi concerts ez'enjawulo abantu abamu kyebayisiza bubi nga newankubere nabo bakisinde bagamba mu kifo kyo okuconcentratinga kukuba enkuŋŋaano tube nga ate tukuba campaigns mudamu kutegeka bivulu ekintu ekyo kyogerako ki ekintu kino abantu abategeka ebivulu mu kaseera kano ke tulimu bwe baba nga tuli nabo ku mulamwa guno gwe tuliko nga n'ennyimba zaabwe ziina kinene kyezigattako ku nsonga eno gyetukola ki gye tuliko sibalinaako nnyo obuzibu oba okitegeera olw'ensonga nti abantu bwe mulaba bateekamu ssente nnyingi mu struggle bayambako ku baana bafuutu soja mu kubagulira amafuta bayambako ku baana mu kubasasula z'obutebe gye basula bayambako ku baana mu kubateerako data kuki ku masimu gaabwe abo abayimbi abali ku mulamwa gwe tuliko kati nga bwolaba King Saha
King Saha muyimbi wa struggle ali naffe mu struggle n'ennyimba eza struggle azimba ne bayamba mu struggle bangi bwe kibanga bayamba akozesa ssente okubayamba ng'omulimu gwe kuyimba mwajja ssente kaakati ate muyinako obuzibu ki nga zagenda okufuna ekyo ate zagenda okuweezaamu abaana data zagenda okuweezaamu kubulire omanyi olaba abaana president batambula nabo amaze wiiki 2 mu mambuka zennaku 10 ng'ali nabeeyo naye abo olaba bafumbo balina abakazi baleka ewaka n'abaana abalina okulya abalina okusoma bali balekawo akameeza lunaku kati goloza singa tuba tetuyambyeko ku mukulembeze omukulembeze alina sente eziyinza okulabira famire z'abantu abo bonna batambula nabo oba abo abantu abatambula n'omukulembeze kyoga nti bagagga bakola dda nti baziteekadde ez'okulya okumala emyezi 3 nga bali mu kampeyini kampeyini zaiza lunaku lumu oba nnaku 2 kitegeeza nti beetaaga obuyambi kati bwe banga bafuna obuyambi n'omwokyayo n'omuleeza emitwalo 10 n'omuterako 5 n'omuterako 2 olina kubanga gwe atali eri nabo okola kati gwe atali eri nabo ng'okola yambako ku bali abayimiriza okukola bagende muki ku mulimu ogwo kati Saha watagenze eri nabali kutambula nabo ng'asigadde eno ng'asobola okukola n'ayiyayo 10 n'ayambako ku bantu bali situmuyinaako obuzibu bwe tulinako obuzibu y'oyo ateeka ekivulu ng'atukuŋŋanyamu ssente ate ng'akolera oli atulugunya ffe oba okitegeera nti kenzo otambula na Museveni mu bivulu bya Museveni nga naawe ekyoteeka songa tujja zofuna wa Museveni tezikumala bebe kulo otambula ne Museveni lilipazo otambula ne Museveni simanyi bani bonna nga bamanyi abatambula ne Museveni bakasanya kusasira bani bonna batambula ne Museveni kitegeeza ni Museveni abawa ssente ezibamala tebeetaaga kukola zisho era bakola sho zaabwe tetulina gendayo lwaki ate tugendayo nga batulaga nti ebiruma ffe bannansi ebiruma ffe abantu tebibakwatako oba okitegeera so nekibeera nti abayimbi nga bolaba Saha n'abalala betuli nabo mu struggle bwe banoonya ka ssente kwongera mu struggle titubalinaako obuzibu ekirala nti abantu bakimanye nti music kimu ku byokulwanyisa byetukozesa mu struggle ensi nyingi nnyo ezaali mu buzibu mu kunyigirizibwa kwe tulimu nga bakozesa nnyo music okwenunula message nga bagiyisa mu nnyimba South Africa okutuuka okwegobako abakabbulu abaali babawamba bakozesa nnyo message yayitanga nnyo mu nnyimba ennyimba zino ne zikka mu wansi omuntu ayinza okubanga Saha akalubirirwa okwogera naawe naye bwakuba olimalaga nti akamwanyi kaaliwo naye abasajja bano bakajjawo ne boona eranda message ejja kutuukako so singa yagadde kujja kutambula nga ajja emessage yagiwa muntu ku muntu tayinza kikola naye mu luyimba kikola ki kitambula so ennyimba tuzeetaagira ddala nnyo era abayimbi tubeetaagira ddala nnyo mu struggle gyetukola ki gyetulimu kubanga music is a part of revolution so siina buzibu n'abayimbi baffe aba struggle abateeka ebivulu betulinako obuzibu era bensaba tuziirire ddala obutalinnyayo wadde beba abali abafuna ssente wannakyemalira aye ne bagala bagende mu ffe nakyemalira banyigiriza ate naffe batufunemu ssente abo babbi. As manager Vibes UG twandibadde tuli wano olwaleero nga kalango kano tukuba ka ssente naye si bwe kiri olwaleero. We are here to support a sister, we are here to support another media personality ayina kye yeekoleddewo. She's trying to inspire abaana abobuwala abali eyo that you can try to do something in the society. Nyondo Gilim kyekizigo kye yakoze, kizigo kirungi nnyo. Ffenna abali wano atuwadde ka package tugende tukagezese. So gwe wena ali eyo, if you're looking out for something ekyokwesiiga ekizigo ekirungi, Nyondo kozi kyesitamanyi oba alina ak'abasajja oba ak'abakazi, naye oba oli mukazi oba oli musajja ndowooza ffenna katukolako. Kangende ngezesa akange. Nyondo Media ebale kutukyaza. Everyone out there, please go support Nyondo Gilim ke kaloshoni akamanyi kano kolaba. Thank you. Muzeyi ekyo kinyonyodde bulungi ndowooza n'abatakimanyi akitegedde protest vote kyekitegeeza naye katuveeyo tujja kusimbayo kitooke okusimba ekitooke kitegeeza tujja kusimbayo kitooke kulwayo sikufiirayo oyegedde Uganda lutuufu. Katugende ku amazzi wagalabye agasazeeko abasuubuzi. Amazzi gasazeeko abasuubuzi mu kibuga Kampala. Naye nzimba yevaako ekyo nga ogenda kyogerako. Nzijukira nti emabegako eri navaayo nenjogera ku mwalo ogwo ogw'ennakivubo. Era nempala amagezi gange ngamba nti omwalo ogwo singa baali baagala gukola nga gutuukana n'omutindo gw'ekyo kye basuubiza Bannayuganda baali badde basooka gusima kukka wansi ne batazimbira ku guliwo.
Bali bali basobola okugusiba ne gukka wansi at least futi nga 10 wansi ne bongera n'okugaziyamu then ne bagusitula nga bagujja wansi nga bagwambusa waggulu nga bw'oba oyingidde bwoti mu mwala osobola otambulayo nga weegolodde nga ne bweba mmotoka kamotoka katulakita akayola kasasiro nga kasobola okugutambulamu ne kakuyitamu ekyo kimu ekyokubiri ti omwalo ogwo gwali gwina okuzimba bwe ba projekiti yakuzimba ku mwala gw'ennakivu baali tebalina kuzimba awo awali kagundi ka hamu baali balina okuguzimbako okuva gye gutandikira mpaka gye gukoma kati nga tosobola zimbako wano wokka ate eri nga si wazimbe wenolowooza nti oba olina kyokoze ekyo kimu ekyokubiri ne mbagamba tosobola kuzimba ku mwalo ogwo nga tonnaba kulongoosa kibuga ng'ekibuga kyalimu kasasiro kubanga era amazzi bwe ganajja gajja kuyola kasasiro gamulete mwala guzibikire ne bagamba nti abajja teekawo obutimba kasasiro akome ku butimba era enkuba bw'eneetonya amazzi ne gajja amaanyi nga gazze ne kasasiro n'ajja n'atula ku butimba kitegeeza nti kasasiro ajja kubikka obutimba gabe omwala gusigale eri munda nga mukalu nga teri mazzi wadde amazzi gasaasane geenonyeza ekkubo era ekinaddirira gajja kuba gayingira muki maduuka g'abantu ne mbagamba kyebakola kirungi kubanga bo baba bakisuubiza bannayuganda basuubiza bannayuganda babasuubiza egyeno gye tuwangaalira emyala gyayo twagala emyala ensi zonna nga bungereza balina emyala negiri wansi waggulu waliyo ebizimbe yes kituufu naye ebibuga byabwe bitafaanana ngaebyammwe olina olaba obukyafu wano obuyinza ozibikira omwala musooke mulongoose ekibuga kibeere kiyonjo ng'emazzi ne begakulukuta gaba mazzi gokka nga temuli kasasiro ng'akatimba kemutaddewo kagenda kukwata musenyu na ttaka olufuufu olwo luleme kuyitamu lusigalaawo amazzi gagendekuyitawo naye omwala guleeta ebideeya neguleeta obuveera neguleeta ebikuta neguleeta ebisubi ebibika kutya bw'obumonde kasasiro era najja naggala omwala wepaba amazzi negatayitawo ekiddirira emyala gigenda kuyiwa amazzi mu maduuka walabi amazzi gayingidde basement ne zijjula mpaka ku first floor mpaka ku basement olukuba nti byadde bisana baleka badduse tebafudde n'ebintu byakoze ki byafudde naye binonze abasuubuzi abo balumirirwa mbasaasira olwekyo kyabatuuseeko naye ati nembagamba kibagwanidde kibatuukeko olw'ensonga abantu abo tuludde ebbanga nga tubagamba nti eggwanga lyaffe ekizibu kyalyo kiri kimu kyokka ye Museveni afuga ensi yaffe kubanga yamulemerera bannange mutwegatteko tulabe butya bwe tutaasa ensi yaffe tufune omukulembeze omupya agenda okutukyusiza eggwanga lyaffe tulyeyagaliremu batugamba ekigambo kimu ffe tetuli mu byabufuzi byammwe mutuleke ffe bwemulaba tulina zirooni zaffe zetulina okusasula tulina abaana baffe basoma tulina obasasula school fees tulina okusasula renti kati bwe mutuuza mu ebyammwe ebyobyobufuzi byammwe ffe enkya bajje batukwate batusibe olwalooni nga zitulimye okusasula kyetubiriimu mujja wano politikisi wammwe ne batufuula n'abalabe baabwe bangi mu basuubuzi abo nga bakyawakyagulanye ng'era akuwa ensonga egi Kyagulanyi yantama ayonoonya abantu ebyobufuzi yayagala kutuleetera ntalo wano na butabanguko naye nga webuze ntalo n'obutabanguko omusajja atalina mmundu agenda bireeta atya kati naffe twagala okusaba abasuubuzi mwenna ab'e Kampala ti puliizi temuleeta byabusuubuzi wammwe mu byabufuzi byaffe temuleeta byabusuubuzi wammwe mu politikisi waffe mubeere mu byobusuubuzi wammwe naffe tubeere mu politikisi waffe oba okitegeera nagamba teriyo kyabusiru nga musuubuzi keera kyanolowooza nti gwe ebyobufuzi tebikukwatako ng'ate munnabyabufuzi yakusalyawo bizinensi y'obutya bw'erina okutambula ogamba otya nti ebyobufuzi tebikukwatako ng'omusolo gw'osasula munnabyabufuzi yagugereka ogamba otya nti ebyobufuzi tebikukwatako nga renti gw'osasula munnabyabufuzi yamugereka ogamba otya nti ebyobufuzi tebikukwatako nga sukaali gw'osuubula gy'omusuubula munnabyabufuzi yakola bbeeyi ya sukaali munnabyabufuzi yakola bbeeyi y'ebyentambula munnabyabufuzi yakola bbeeyi ya buli kimu kyonna kyeweetaaga ng'omusuubuzi kati ensonga esalawo bizinensi y'obutya bw'eyinza okutambula oŋŋamba otya mbu tekukwatako ddala bw'oba olina amagezi kubanga singa ali munnabyabufuzi singa yali musuubuzi singa takkiriza musolo kulinnya kubanga yabadde akitegeera nti omisolo bwe girinnya bikosa abasuubuzi naye olwokuba nti munnabyabufuzi si musuubuzi naye ebya bizinensi yo tebimukwatako kyava kuba omusolo omungi ebya bizinensi yo tebimukwatako kyava azimba ku mwala gwe n'ofiirwa nga tatagenda kuliyirira mu Uganda tulina minisita
gyata simanyi eyebigwa bitalaze omulimu gwayo kati yebeerina okusasulira abasuubuzi bonna abafiiridde mu maali yaabwe naye tebalina gwagenda sasula n'omu kubanga olaba ne kasasiro yaziika abantu ekiteezi nakati tebabasasulanga basasiro gwe eyafiirirwa jiini oli yafiirwa mwana gwe okaabira jiini bafiirwa famire enamba omukazi n'abaana omusajja yafiirwa abantu 8 amaka gonna teyalabako ku ntaana ya mukazi we wadde omwana we wadde mirambo gyabwe kasasiro n'abaziika teyaliirirwa bw'okaabira bujiini okaabira bu t-shirt bino ebigatto by'abachina ebimusuubula ebyomutwalo omutwalo temutuwogganira mwana waliwo kasawundi kanyumidde agamba mwena mujjako abo wamusuubuzi wamutembeyi kimukwatako bakutayirira mwana yagedde ekigambo sijja kyogera naye yagenda nti bakutayirira ate nga osituka ki bagala kwata basawo ati ye mmwe ndowooza ensonga ezirimu eggumba zigayizaamu zonna kukampozi ng'olina gyolaba nti tetugikoze oyinza okwogera ku bifa mu ggwanga notayogera ku kampeyini musajja pulezidenti waffe yamaze mu mambuka ewiiki 2 ng'akuba kampeyini bannange nakakasiza bannayuganda babuuse nnyo ebbanga libadde ddene nga teri omunabyabufuzi yenna mu ggwanga lya uganda yali agenzeeko mu mambuka n'akuŋŋanya abantu nga his excellency Kyagulanyi Ssentamu bakuŋŋanya nga talina gwawadde nusu n'emu nga teri wadde gwawadde omujoozi gwa NUP simanyi oba ekintu ekyo balagalamu okigendereza ti Museveni gy'abeera mu mambuka ababeerawo bonna baba mu yunifoomu nga bambadde t-shirt za yero naye nga t-shirt za yero bakulaga bazambalidde ku ngoye ze babasanzeemu nga batambula byabwe bakwata kukozaga nti wejja tugende eno kwata omutwalo ojja tugende eno emmere gyeri mujja tugende eno kuba baabavuwaza dde basajja batto abali mu NRM kampeni za NRM ne balyoka babaleeta bakamiliyoni kamiliyoni namulabye nga ali ekatakwi ku stage ng'ayimba ennyimba nga bayimbira bazinze emikono bamutunula bati nga bawulira obusuumu mirikwezi nga yesaza ekisaliya kiwanvu kikomeeri alinga ajati naye nga bayimbira banyiivu ne gundi bwate bwe yali bebekulu yayimba neyekyanga n'abuuka nazenyanyinya ebiviiri nga bamutunula beganda bannoono ne gundi anoono liri pazo naye kyamutuukako genda ogule emmotoka bogamba ogenda ogula emmotoka talina nakyakulya waka omugamba genda gula mmotoka oli musiru nobuuza nga ndi ategeera genda ogule emmotoka nga sinina kyakulya waka yenjigula enjivugire tebalina nanguudo tebalina nanguudo emmotoka agigula agivugirewa talina wasula agula emmotoka nga balabira abagwagwa abatumbavu abagenzi obasiriwalirako naye genda mu mambuka kwata Kyagulanyi Ssentamu muteke bakuŋŋaanire ne bwatayogera kigambo alinnya bulinyi bwati ku stage n'abatunuulira abantu ne bakuuba endulu bonna ne bayaana nga bafa bufi naye bava nga bagamba mbu bajja kumulabanga muyimbi naye kuba Kyagulanyi tayimba bano baba bagenze kuyimba naye ababalaba banyiivu ono atazze kuyimba abamulaba baba basanyufu nnyo bamuwa attention n'ayogera nga basanyufu n'amaliza okwogera ne bamugoberera poliisi ne balaba bakuba migo okuba mujjako nga baagala agenda n'empaka gy'anaalaga oyo mukulembeze ebyo bibadde mu mambuka baali balowooza nti kebamusookayo ne babateekamu ssente empitirivu obungi ne babaguza n'ebitisati abaana bazenga n'ebitisati ku tulale za Bobi Wine naye nga ali mu tisati za Museveni nga babuuza ate nga mwambadde bino ate nga mwogera nti munneeffe tetulina ngoye bino tubambala lwa butali tuleme kuyita bwereere naye tetuyambadde lwakuba twagala ono yabituwa twazikkiriza kubanga twagala engoye tuleme kuyita bwereere era singa mubadde muze neezamu bino tubadde tubyokera wano Kyagulanyi akulaga nti omuntu agira mu lugwe lwe ng'avudde waka najja awo n'abeera ne wabagidde mu t-shirt ya Museveni n'abeerawo awo kulaale era n'asanyuka n'atambula n'agenda oba okitegeera oyo ye mukulembeze oba okitegeera era kyovola nti bakwatibwa n'ennugu ne batuuka n'omubalumba ku wooteri bakwako obulumbaganyi mbeera yakutiisatiisa era nze natunudde nina ebintu binneewunyisa mwana wange kankubuulire abapoliisi b'e Uganda obalaba nze mbageraageranya na bidoli ekidoli tekirina choice ow'omukojobo mwakojoba ow'empitambi mwateeka emmeeme gwesindukidde ng'ayagala okuzza emmeeme ekidoli kyeyeyambisa
ne poliisi bwetyo bweri eri awo kugamba kiri awo bali awo bantu kidoli mbageraganya na bidoli nti bo balisiivinga buli kimu ekijja balumba his excellency ku hoteli gye yasula ne bagenda ne babafuira tiya gas kiro abantu nga bebase ne babafuira tiya gas ne basayasa endabirwamu za hoteli basobole okuyisamu butiya gas kanisita babukasuke munda ne bamala okukola ebyo byonna efujjo byonna lye bakola ng'obusungu bubatta olw'abantu abangi abakeera okujja ku hoteli Kyagulanyi wasula oba okitegeera kati mu kwagala ostopinga abantu abo kwe creatingawo fear ne balumba Kyagulanyi oli agaye nti olaba balumbye Kyagulanyi ate ffe bwe banatulabayo tebatutte oba okitegeera bamo Kahindo Tafiira avaayo baga nti neetaaga report mumbuulire lwaki mwalumbye hoteli ya Kyagulanyi gye yasuze n'abantu be Lusoke n'avaayo Lusoke mune yandabikira ng'omuyiwa walagi ayina engeri gye yazimbamu obutama buno bwasitama bulinga nga bumanyi omuguuli yennyini musajja bw'okukyala obutamiivu obwo buba buzitama obutama obuso obuso oba bumukanuse wabayogera obanga obuso obulinga obulimu ebiyengeyenge ng'ayagala okukaaba Lusoke bumulabira ddala ng'atudde ng'ayogera olabira ddala ataliiko n'agamba mbu babadde batambula emabega wa konvoyi ya Kyagulanyi mbu abaana bafuutu sooja ne babuuka ku mmotoka zaabwe mbu ne babulookinga emmotoka ya poliisi uliriza mbu ne bamala ogibulookinga mbu hayitawa omu kubayimirira ku luggi lw'emmotoka ya pulezidenti ku bakuumi be abayimirira ku luggi atuula naye ng'amukutte ku piki olaba emirundi gyonna his excellency bw'alinnya bodaboda omuvubuka oyo omuwanvu oyo omuddugavu abamukutte ng'ali ku piki mbu yava ku mmotoka ya Kyagulanyi n'agenda abulookinga emmotoka ya poliisi mbu n'agifumita emipiira egi ena gyonna ne gituula ku ttaka eya poliisi nga gundi waali bayita mukibi oyo atulugunya abanayuganda nga waali alaba hayitawa n'afumita emipiira ena ne gituula nga balaba n'afumita ogwokubiri nga balaba n'ogwokusatu nga balaba n'ogwokuna mmotoka neetuula bwe yamala otutuula n'ayingira munda mu mmotoka ya poliisi omuli abapoliisi abatudde n'ababbako ensawo yaabwe n'agibajjako n'abajjako ne laputopu yaabwe nga bwe bali poliisi eri awo eraba byonna ebigenda mu maaso n'atakoma ku ekyo n'ababbako n'amafuta lita 100 bagamba olaba bannange olabira ddala ekidoli kyennyini ekiri awo ekiwunyirira ensi sikulimba konvoyi ya Kyagulanyi nga bwe tugimanyi atubuulire baali sayidi ki baali wano awasooka kubanga bw'ova ku mmotoka pulezidenti emmotoka eddako emabega y'abasirikale aba electoral commission abakuuma pulezidenti kati ate hayitawo abeera ku eyo emmotoka abeera ku mmotoka ya pulezidenti oba okitegeera kati tubuuza emmotoka eddako emabega wa isi eba drone zino ez'abaana bannamawulire abatambula bakwata ebigenda mu maaso kati mbuuza emmotoka ya poliisi yali luddawo konvoyi ya Kyagulanyi konvoyi ya Kyagulanyi eri emabega gy'esemba oba ekisooka kyegenda nti buli Kyagulanyi waayita abaana batambula balikodinga live mpaka lwatuuka kyajja kityo okuba nti hayitawa yakola ebyo byonna natambulabako mulive ng'abaana bamulikodinga kale bo baba bagaana okulikodinga munnaabwe poliisi etambula ne kamera n'amasimu nga balikodinga buli ekibaawo batulage ku butambi nga bayimiridde bazinze emikono bwe bati n'emmundu zaabwe nga hayitawa ali mu kukola ki ali mu kufumita emipiira nti wano ne baba n'obugumiikiriza ng'ayitawo akola ebyo naye ate ne baba n'obusungu bungi nnyo mb'okugenda bamunonye ku woteeri bamuleka n'akola bino byonna wano n'omuleka n'abitwala kati ate munogenda omulumbe gyaddukidde naye ng'obadde n'omukisa wano ogumusitopinga okukola bino nti poliisi yalina omukisa ogusitopinga ayitawo okukola bino byonna naye yamuleka yamala obikola nemulumba woteeri bagenda ku woteeri bagamba badde banonya hayitawa n'ebintu byabwe byeyabbye ne hayitawa asula mu luumu etya emu naye bakuba luumu za woteeri zonna enzigi ne bazimenye ndabirawo ne bazaasa ebintu bye bayona mu woteeri bikola bizinesi ya laputopu naye nga banonya laputopu etya ne boonona ebintu nga sente owa woteeri zagenda okukozesa asobola zikolamu bizinesi namba nga ya laputopu abasajja abo bwe busiru bwabwe
ne bakwata abaana 10 ne babateeka mu kkomera nakati bakyaliyo baliyo 10 balamba babavunana ki bayo ne muruka police naye baba bakola ebyo tebalina muri nsamitima gyabwe nakubati balisi bantu gambye nti bano mbageraganya na bidde kubanga gwe lusocha yogerera police ngoyogera ku ebyo wali badde otulaga evidence n'otulaga katambi kakaluka kwatidde nga batulaga obutambi bulijjo obubeera nti ekyo kisoboka tikiriyo tekisoboka just bano basiru busiru bulijjo batulaga obutambi obwa bodaboda batomedde kamera z'oku nguudo nga zakutte ki obutambi obwo awo twaliwo kamera vaku awo police etambula n'abakamera nga bafiriminga entambula za Kyagulanyi zonna baba babikwata ku kamera kubanga baagala wonna bawo ensobi gye baagala omuvunaana nga balina evidence naye ate bamuvunaana ensobi gye bamuvunaana etaliko evidence nga ate babeera ne kamera oba okitegeera so tusaba abapoliisi b'eggwanga Uganda bannange mubeeremu ku magezi nze simanyi oba babaliisa biki ebemmere gye babaleeta bamala giteekamu bintu bibawunza ne mubanga temutegeera simanyi naye nga amazima gali nti kyemutunoonyaako mujja kifuna mu budde bwakyo obutuufu temugenda kifuna kati tubatereka tukuŋŋaanya obusungu bwaffe mugenda kufuna kyemutunoonyaako mu butuufu bwakyo mu kiseera ekituufu ekyo mbe nga mukimanyi kakapa okalaba kasolo katono sobola okuzanya nako nekakuyizaako wekatinakunyazaako naye bw'oba oyagala okumanya obukambwe bwako kola ensobi okaggalire nga tekalina we kayita kapa eyinza okuzimbirira nekuttira mu nnyumba eyo kapa gyolaba entono bwe tesobola okuttira mu nnyumba obugonvu bw'olujegere gemaanyi gaalwo zekyemmanyi kiri kimu nti bano abawagira NRM bakakasa mukama waabwe ng'Abannayuganda mu bwe tuli abatiitiizi abatalina kyetuyinza kukola ki ennyindo bwegitulugunya ennyo kyetuyinza kukola kati ate mwatulazeeko nti musoboka bwe kiba nga abejjambi abasobola okulumba balakisi nnamba erimu abajasa abasoba mu 1000 ne bakola bye baagala batambula ne bagenda kati ate olufuba ne Uganda bukadde 50 ffe muyinza osobola muzeeyi tusiibule abantu bannange mwe bali tulaba mwe bali kutuwuliriza lunaku lw'enkya His Excellency ali Butambala banna Butambala mwenna mugende mubereyo twagala mukole statement tufuuke minzaani nga buli omu president gyalagabaga nti nga tebenkanye be Butambala tebenkanye be Butambala abe Butambala bakyasinze njagala Butambala ebeere minzaani ya campaign zino nga buli abantu abangi balina bagereza kubaawa be Butambala baagala nnyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yo. ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kikino Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kikino Nyondo ani atamanyi Nyondo Media dokera wefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nze nzija okukimira mu omukyala muletera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contacting ku namba noti 524 6 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakumira ku mutindo asigadde tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.